omuntu yenna ayinza okubayo n'okubuusabuusa mu mutima gwe nti omusumba ebyo byonna ebyamutuukako oba oli awo biyina obuuyo obulala obutali obwaffe abalabako bwe tumanyi. Naye njagala obbagamba nti eriyo ekintu ekyali kibaddewo mu bulamu nga kizito n'okusinga eky'omusumba, nga bw'okinyumiza maaso g'abantu abatakkiriza, amazima ga Katonda tosobola kukkiriza nti kyabaawo. Mu mwaka gwa 1971 ennyonyi yasituka ng'erimu abantu 278 yali eva Luma ng'edda Peru. Mu nnyonyi eyo abantu abo bonna abaalimu mwalimu omukyala n'omwana omuto ow'emyaka 17. Omukyala oyo olwaleero mulamu. Naye mu nnyonyi eyo yakubwa lwaddu ng'eri omutwalo mulamba ogwa fuuti okuva waggulu, n'esesebbuka n'eggwawo. Mwana muwala n'avaamu n'akatebe ke baali bamutuuzizzaamu paka ku kanope y'ekibira waggulu n'atuulako. Abalala bonna ne baggwawo, tewali yalama. Omukyala oyo mulamu, aweza emyaka gy'obukulu 7 era muweereza, era obuyite bwe yakola ng'amaze okusimattuka ekyo y'omu ku bakyala abakulira zoology mu ggwanga erya Germany. Kakati omuntu atakkiriza bw'omunyumiza emboozi eyo nti ekyo ekintu kyaliwo, abantu 277 ne baggwawo, n'agivuga nga mwali, ne mulamamu omu yasobola okubuusabuusa nti omuntu asobola okukubibwa amasasi agasoba 20, n'avaawo na biwundu, munne n'avaawo ate ye n'avaawo nga mulamu. N'olw'ensonga eyo njagala okwebaza abantu mwenna abajja mu Thanksgiving Sunday yaggwa. Nze ndi musajja mu Katoliki, nali mu Anglican n'enkyuka n'enzira mu Bukatoliki, naye omusumba nga bw'atera okutugamba ayaniriza abantu bonna mu nzikiriza zonna. N'olw'ensonga eyo nga bw'abagambye mukwano gwange era mutwala okubanga y'omu ku bantu eggwanga Uganda kweritadde essuubi, olw'ensonga n'ebyaŋŋambye okusomesa wano tebiyinza kukola makulu ng'abantu tebali mu kukkiriza kutuufu okuli ku Kanani. Amazima amaanyi ganzigwa nenfuna essanyu, natuula mu kifo kimu ne neebuuza kintu kye kiyinza okukuumira mu kifo abantu abasoba 1000 ne babeerawo essaawa 8 nga teri yenyeenya. Natunulanga ebuuyi n'ebuuyi nga tewali waaseguka. Abalala baali wali mu musana omuyitirivu, naye abantu baalinda paka omusumba nga abasiibudde. Bannange njagala okubeebaza ak'ensusso, mwebala omukwano kw'olwo gwe mwalaga omusumba waffe. Kyali kitiibwa kyereere nze okwetaba mu eyo saavisi ey'okwebaza.